bukkakkamu ne bw'obaayo yonna ky'otomatidde tukikwate n'obwegendereza mu bukkakkamu. Uganda tegenda kuvaawo abantu baleme kutya kiyitiridde. Tugenda kukolera wali. Agala tukolere embanzi. Tugenda kukolera wano emabega w'abantu wano. Tuli wano Erweza nze ne mukyala wange we tulondera bayitawo ku polio. Tuva kukuba kalulu kulonda abakulembeze baffe era akasana katuukera ddala bulungi, naye okulonda kikulu kubanga bw'otalonda tolinawo osinziira kukaayana ku bukulembeze obubeerawo. Bw'olonda omuntu bw'atakola bulungi olina eddembe omugamba nti gwe nalonda lwaki okola bw'oti. Ate ne bw'obanga oyo ayiseemu sigo walonda olina w'osinziira okugamba nti singa wali otambulira mu nkola eno ebintu byandibadde birungi. Ne bwe buba obukulembeze obw'oku ntikko obwa president, ne bwe buba obukiise mu parliament, omukiise owa bulijjo n'omukiise ow'abakyala. Kale okulonda kintu kikulu era nga bwe nayogedde ku lwokubiri olwa sabbiiti eno, bwe tulonda omuntu akubya akalulu yeetegekera ebintu bibiri. Yeetegekera okujaganya nga gwalonze ayiseemu, yeetegekera n'okwennyikira gwalonze bw'atayitamu. Tosobola kulonda nga buli lw'olonda gw'olonze yawangudde. Giringa mizannyo, wabaawo awangula n'awangulwa. Naye ng'ekikulu bwe tulonda tuba tusimye omusingi okuteeka abakulembeze ku nninga okulaba nti batuukiriza ebyo bye tukkiririzaamu. Wano we nnondedde waliwo eddembe, tewali nsasagge yonna, ebyokwerinda binywevu, ne teri asuna munne, kirungi era tusuubira nti n'ebiseera ebiddako mu maaso, ennaku eziddako tujja kuba bwe tuti. Tetwagalira ddala bya butabanguko kuba butabanguko tebutaliza. Obutabanguko bulinga nga musisi. Musisi bw'ayita tamanya muto na mukulu, ayita buyisi n'asaanyawo byonna by'asanga. N'obutabanguko bwe bufaanana. Awo nno tukuume emirembe, tweyise bulungi, tuwuliziganye. Ekiseera kino olwaleero n'olwenkya nakusiza kukola, tuulako ne muliraanwa munywe ku kaawa. Ayinza n'okuba nga si wa kibiina kyo gwe kyowagira, ayinza n'okuba si wa ggwanga lyo, ayinza n'okuba si wa ddiini yo, naye mutuule musinkane munyumyemu, kubanga era n'enkya omusana gujja kuvaayo, ne ku lw'omukaaga enjuba ejja kuvaayo. Tewali nnyo lwa nsonga lwaki tuwaalirira ne twemalamu eddembe ne lituggwako. Akakiiko k'ebyokulonda kalina bingi ebyokutereeza. Ndowooza ebyuma bino ebya tekinologiya byajja kikeerezi okwegezaamu kwayo ekiseera tekimala. Naye ate tekinologiya oluusi bw'abeera, fe abakozesa ebyuma bikalimagezi kompyuta, waliwo olwogenda ku kompyuta
negaana n'ab'amasimu gano gaseereza essimu seereza eyinza okuyiika n'ebintu byonna ebirimu ne bisaanuuka tekinologiya abaamu enkenyera naye ng'ekikulu mu byonna bantu kulonda ebyuma biba byesibye babaze kikeerezi abantu bonna abavuddeyo okulonda ne baweebwa omukisa okulonda ekyo kyekikulu ate ne wabeerawo amazima agalabika n'amaaso n'obwenkanya obulabika n'amaaso ekyo kyekikulu tekinologiya ayinza okuba tatambudde bulungi naye gye tubeeyongera mu maaso bajja bitereeza n'okulonda okulala kukyaliyo okulonda bassentebe ba zi disitulikiti okulonda abakiise ku nkiiko za disitulikiti ndoza n'ez'amagombolola bajja genda batereeza ekikulu kulaba nti abantu baweereddwa omukisa okulonda mu ddembe amazima nga galabwako n'obwenkanya nga bulabwako okulonda bwe kuggwa abantu kye bakulondedde naawe ggwe eyeesimbawo obeera okimanyi wano mu Uganda ebintu abantu bye beetaaga buli omu abimanyi kulwanyisa bwavu enteekateeka eziriwo ez'okulwanyisa obwavu zigende mu maaso ate nga za bwesimbu si za kiguumaaza okulaba ebyenjigiriza nga bitereera okulaba ebyobujjanjabi nga bitereera abantu baagala malwaliro agalimu abasawo agalimu ebyuma agalimu eddagala okulaba nti emirembe gibukala ebyo ebintu abantu bye batunuulidde wano ffe mu Buganda ensonga ssemasonga ettaano tetuzivaako era bonna abalondeddwa ku bukulu obw'oku ntikko ku bubaka bwa paalamenti balabe nga ebiruubirirwa byaffe babissaamu ekitiibwa ebyo bye tusuubira mu abo bonna abanaabawangudde naye